Kurunga vayo. Nave mamba. Crescimento, olwa Uganda yafe, ekitiibwa kya Uganda kyavaga naffe tukikuumenga. Abaana ffenna esagala buwaya bwebutaka bwaffe akabbiro kaffe bubeera muguyange mamba twagale nnyo ekika kyaffe emmamba sirye amazzi nganywa kayakoka neketendo bulyambola okusinkana Katikkiro waffe Mukama ow'ekisa kingi okumwanjulira ensonga ez'ekika kyaffe mu kiseera kino. Mukadde waffe jjajjaffe yatuulako taata omulungi ow'ekisa naye tumanyi olinga omusumba waffe ojja kutusumba era otuyise mu kiseera kino nga tuli bawanguzi. Twebaza nnyo bakadde baffe abakulu mu kika kyaffe abayimiriddewo Mukama okukola kyonna ekisoboka okulaba nga ekika kyaffe ate Mukama okiwa agenda kukulembera. Taata ow'ekisa ekingi nkwebaza kubanga otufiirwa ng'abantu abambadde omubiri guno tutya tugwamu amaanyi n'essuubi, naye gwe Katonda waffe gwe ssuubi lyaffe. Tetufaana tusaba Mukama okozese buli muntu yenna gwe kikwatako okubaako kyateekeddwa okukola olw'ekika kyaffe okugenda mu maaso era kisigale nga kyamaanyi omukozese. Twebaza olw'obukulembeze obwa Katikkiro waffe era Mukama y'ensonga lwaki tuli wano okutulambika okulaba nga ekika kyaffe kisigala nga kinywevu. Era Mukama ow'ekisa ekingi n'oyo gw'ogenda okuteekawo okukulembera jjajja waffe Mukama tumanyi ojja kumukozesa nga obadde okozesa jjajja waffe omuguze. Mukama omulungi ow'ekisa tusaba kubeera kwaffe wano buli kimu ekigenda okukolebwa Mukama leka kibeereko omukono gwo. Era Mukama tusaba oleeta obumu mu kika kyaffe tuleme okuyulikayulika olw'ensonga eno. Mukama taata ow'ekisa ekingi omulabe Sitaani yatulumbye nnyo ebiro bino. Buli bantu Mukama tayagalawo mirembe, tayagala kukwatagana, naye tukwegayirira Mukama tuluŋŋamye tubeere muntu omu, tukolere wamu Mukama tuzimbe Obuganda era wansi wa Kabaka waffe. Mukama ow'ekisa ekingi kyetuva nno nga tuli wano tetuyinza kubuusa maaso okumusabira Kabaka waffe. Mukama omulabirire obulamu bwe ate era Mukama omukozese okutukumakuma ng'Abaganda okulaba nga tugenda mu maaso n'ekitiibwa kyaffe ekyava edda Mukama kibeerewo era kisigalewo. Menyaamenya enkwezi olutezi omulabe Sitaani, menyaamenya Mukama abaagala okututabula, menyaamenya Mukama abatatwagaliza. Taata ow'ekisa ekingi otulambike tutambule olugendo luno nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Obuganda Mukama tubukuume nga bajjajjaffe bonna abaasooka baaliwo bwebabukuuma. Mukama ow'ekisa ekingi ne bubeera bwa kitiibwa ne bubeera obugunjula abantu bonna. Era Mukama ow'ekisa ekingi ne buleeta enkulaakulana mu bantu bo Katonda waffe nga bw'oyagala kubanga naawe kyekyakuleeta ku nsi kuno. Mukama ow'ekisa ekingi otuluŋŋamye tusobole okubeera mu bulamu obusanyusa. Mukama omulungi ow'ekisa tetuba nno tusaba mu bika byaffe bino Mukama nga mw'oyita okutuluŋŋamya n'okufuula omuntu omu n'okwagalana n'okulumiriganwa. Ekyo nno kyetusaba Mukama era gyensonga lwaki tuli wano. Twagala kubeera muntu omu, twagala kugenda mu maaso
wansi wa kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi. Mukama omulungi w'ekisa nkwegayiride nga tuyita munono zaffe n'ebika byaffe yongere okufuula omuntu omu n'okukolera wamu tujja kufuna obulamu obulungi n'enkulaakulana. Tusabye Mukama nga tuteeka atukulembedde mukadde waffe Katikkiro mu mukono gwo atulungamye bulungi awamu n'ettiimu ye yonna kubanga gwe gw'obayitidde Mukama okulungamya. Tusabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ng'ekibaleese mu maaso go enkya ya leero kwe kwakira omutaka Gabunga omubulukuse owa 38. Kamange mu nteekateeka eno ey'okutereka abataka ono waakuna mu kisanja kyange nina ekintu ekikulu ennyo kyenjize era nga kisimba mu mulimu gwe watutuma ogw'okuwandiika ensonga ezikwata ku bika. Omulimu guno twagutandikako naye ab'emmamba bano bwe bazze nayongedde okunnyikira ntwetaaga essuula nnamba buli kika ennyonnyola ku nnono y'okulya obutaka bwa kasolya nga ssuula nnamba mu kitabo ekyo. Bwe tunaabeera n'enkola eyo erambika ennono y'ekika mu buwandiike nga bwe yakkiriziganyizibwako buli kika kijja kutuyamba okufissanga n'okukekkereza obudde bwe tumala mu miroboli gino gye tubeeramu. Bwe tunaviira mu lukiiko luno nga bamaze okututegeeza n'enteekateeka yonna ey'okutereka omutaka bw'egenda okutambula. Saagala kutwala budde bungi. Ayi Katonda kuuma nnyo kabaka waffe. Erinnya lyange nze Kyobe ky'omubazi Kaberenge nga nva mu ssiga lya Kiyaga Essanda era nga neddira Mmamba Akabbiro Muguya. Mu kaseera kano nga nze Katikkiro w'ekika kyaffe eky'Emmamba. Mukkirize tusooke twanirize Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ate era tumwebaze emirimu gy'akolera Obuganda. Ate era mukkirize tumwebaze ekyensusso okubanga agoberera nnyo ekika eky'Emmamba ate mwatava naye ng'ebyafaayo byonna abimanyi bulungi. Era mukkirize tumwebaze okutulambika obulungi bwe twali tuzze okumuumuunya mu nsonga bwe twalinamu obumulumulu wano obwatuusa n'okuba nti ekika ky'Emmamba kye kisoose okuleeta ekiraamo eri Katikkiro wa Buganda okukisoma eri ekika ekyo. Era mukkirize tumwebaze olw'obukugu bwe yakozesa okulabika ng'ateekesa ekiraamo ky'omubuze mu nkola. Ssebo Katikkiro nsembayo nange okukweyanza weebale nnyo weebalire ddala olw'omulimu ogwo. Ssebo Oweekitiibwa tukwebaza engeri gye watuyisa mu budde obutono ennyo n'ofundikira ensonga era ne tuddayo ffenna nga tuli bakkakkamu era tewaaliwo bumulumulu bweyongera mu maaso. Era Ssebo Katikkiro kkirize nkwanjulire n'ab'emituba be tuli wano Baganda boono ab'emituba emikulu egy'omu Kasolya egyetuukira obutereevu mugolokokeeko jjajja abalabe. Omulimu ogunnambikibwa okukolebwa nga Katikkiro w'ekika okuva jjajjaffe lwe yabula ku Lwomukaaga ssaawa nga 4 ez'ekiro wiiki ewedde, omulimu ngutambuzza bulungi nga nnyambibwako bakatikkiro ababiri, Katikkiro wa jjajjaffe Mbaziira Kato Lutuuma golokoka Katikkiro addemu akulabe, ne Katikkiro wa Kasujja. Omulimu bagukoze bulungi Ssebo Katikkiro era bannyambyeko era we tutuukidde mu kaseera kano
embeera eri bulungi. Katikkiro kkiriza nkwanjulire jjajjaffe Omubbulukuse nga amannya ge ye Ziikwa Mubiru. Okulemberwa jjajjaffe ono era nga ne jjajjaawe waali Senkaali. Jjajja Senkaali y'oli jjajja Senkaali. Era nga mutabani w'omubuze ddala Ziikwa Mubiru abadde Gabunga. Katikkiro wa Buganda ntuufu ddala. Kyova olaba abantu bano bazze okubeerawo ng'abajulizi kakasa. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Obiddwa ate nnambike engeri gye tugenda okutambulamu enkya. Okuviira ddala wano naye olw'okuba ate nina ate emirimu nange gye nsoose okukola ate ne kuba yatambuza bwe tubadde tutambuza omulimu guno kanzikiriza ate muwe emmasukira ate naye ayongereze ku ekyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ng'avudde wano ajja kuterekebwa Katikkiro. Ife tujja kumanya kutambuza ensonga naye ate omubuze ajja kuba nga avaayo mu balaafu agende e Kabowa y'anaasula. Okuva eyo ajja kgenda enkeera ku makya ajja kgenda mu kkanisa Ejjungo, ate bw'anaava mu kkanisa ajja kusula Sagala Buwaya. Ku Lwokusatu tumutereke essaawa 8. Byebyo Katikkiro. Guno okubeerako wannaawe. Ab'ebitiibwa mwenna balamusizzaako. Ab'emmamba mwenna nawe balamusizzaako. Kosa n'obuganda bonna awamu. Amannya nze Ziikwa Mubiru era nga nsanyuse nnyo okubeera wano nammwe. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Bukomeko bakatikkiro abaawummula, bakatikkiro ab'ebika ekya Ennyonyi Ennyange n'Engeye, Ssebo Omwawule ow'Ennyonyi Ennyange, Ssebulime, ab'Amasiga, ab'Emituba, ab'Enju ya Gabunga Omubuze, bassebo ne bannyabo. Bwe twali ffenna ku Lwokutaano luno lwakaggwa, nali nkaluubirirwa kubagamba nti nsanyusa okubalaba, kubanga twalinamu kajjiribwa akatonotono akaali keetaaga okutaggulula, naye olw'okuba kaataggululwa nga tulina ne Gabunga Omubbulukuse, kati nkyogera nsagambiza nti nsanyusa okubalaba. Era mu nnono ez'ekika okukungubaga mugamba tekuwedde, kubanga toyinza kukungubaga nga ate bw'osagambiza, toyinza kubigatta. N'olwekyo mbayozaayoza nnyo ab'emmamba okufuna owakasolya omujja. Era tukwaniriza Ssebo Omutaka n'abataka abalala abakulu ab'ensonga mu kika ky'Emmamba. Nkubiriza ab'Amasiga, abaana ba Gabunga, nkubiriza n'ab'Emituba abeetuukira baganda ba Gabunga okuwagira owakasolya. Temumwesulubabba, kubanga obukulembeze bwagalamu empagi ezikwata ali waggulu. Ate nga bwe nabagamba ku Lwokutaano,
tugoberera nnono ne mu bukulu bw'ebika kubanga ennono ye ssemateeka wa Buganda. Bye tukola tetuyiiya biyiiye kubanga ennono etulambika engeri Omuganda gy'atambuzaamu ensonga mu biseera eby'ennaku, mu biseera eby'essanyu ne mu ntambuza y'obulamu obwa bulijjo. Oluusi twerabira nti ebika tuba nabyo mu buli mbeera. Olw'omukaaga nabaddeko mu kwanjula okw'Owemmamba nga balondoola omulenzi azze, yabadde wante, ne balondoola omulenzi azze, ne balondoola omuwala n'ennyina kika kye ne kijja omuwala azaalibwa Bakkobe. Bwe tubeera ku mbaga era tuba tuli mu nsonga ezo ez'ebika mu mbeera eza bulijjo, naye oluusi tubanga abakyerabira bwe tufiirwa. Sirabangako Wammamba gwe baziika mu ba mutima bwe po nga baali bamuwasizza. Kale obukulu bw'ekika, obukulu bw'ebika byaffe kwe tutambuza obulamu bw'Omuganda ne bwe tubanga situkyogeddeeko, naye bwe kiri kye kifuula ensonga eno enkulu ennyo. Era bwe twogera ku bukulu bw'ekika oba obw'ebika, twagala obukulu obwo enkizo eyo erabikire ku butaka gye kiba kitandikira. Ekika tekisobola kufuna maanyi okuggyako ku butaka nga waliyo amaanyi. Simanyi nteekateeka b'Emmamba gye mulina okulamaga tugambe buli mwaka. Ku Kasolya ne mu Masiga nagendako enkajja era nentongoza nenteekateeka ze natongoza enkajja. Sinnaba kumanya bulungi we zituuse, nja kusaba Oweekitiibwa ono minisita yanambuulira. Amaanyi ag'ebika galina okulabikira ku butaka gye kirina okusookera. Kyemuva mulaba nga Kabaka yabalagira n'okuwandiisa enkiiko ez'abayima tukuume obutaka okusookera ddala. Obutaka obwa Kasolya, obutaka obw'Amasiga. Amaanyi mu bavubuka ab'Emmamba mwegali. Twavudde mu kubala abantu. Baatugambye nti abali wansi w'emyaka 4 ndowooza bali ebitundu 8. Bw'oba oli wano nga oli waggulu w'emyaka 6 mukola ebitundu 5 ku 100. Ekitegeeza nti mu Mmamba ab'Emmamba abali wansi w'emyaka 4 bali bitundu 8. Ng'ono muwala wange Alice Nabukomeko ekyokulabirako. Beebo betulina n'abalala baabali. Nteekateeka ki mu kika Katikkiro wa Gabunga eriwo mu Mmamba esikiriza abavubuka bano okugoberera ensonga z'ekika? Kubanga ani anaazitambuza? Ani anaatambuza ensonga z'ekika nga abavubuka tebazitegedde? Kiki ekisikiriza abavubuka okweyunira enteekateeka z'ekika eky'Emmamba? Mu Kereziya, mu kanisa, oza ne mizikiti waliwo enteekateeka ez'abavubuka. Mu Kereziya wabayo olunaku lw'abavubuka ne bakuŋŋaana. Paapa amanyi n'okugenda n'abasanga mu nsi gye beerondeddwa. Lwaki bo bakikola bwe batyo? Eddiini eneetambulira kwani nga abavubuka tebagitegedde? Ekika kinaatambulira kwani nga abavubuka tebakitegedde? Naye biki ebisikiriza abavubuka? Kubanga okukyogerako kyangu nnyo. Emyaka egy'obuvubuka omuntu atwalirizibwa ebintu bingi. Twagala ebika ebeeremu ku nsonga etwalirizibwa omuvubuka. Kiki ekikoleddwa kubasikiriza? Mbabuulidde bwe nagenda enkajja. Ndowooza twali tutongoza Kittavvu. Omulembe guno gwe tulimu Omutebi, ebyenfuna bikulu ekyenkanidde awo. Omukubiriza w'Abamasiga Oweekitiibwa Gabriel Kabonge, emmotoka gy'avuze okuva e Muduuma enywa amafuta okutuuka wano. Obwagazi bwe bwalina ku Mmamba
bumuwaliriza okuba n'ebyenfuna. Ayina emmwanyi, nagenda ne mukyaliro lujja nga lujjudde emmwanyi. Nteekateeka ki ey'ebyenfuna ekittavu eky'ab'emmamba kisobola okukula nnyo ne kiwona abavubuka emirimu. Awo muba mubasikiriza. Ekika ky'emmamba kirina ekibanja ku mutimbagano. Njagala okukimanya. Kirungi Gabunga mutunuulira. Kati alina ekitiibwa kye situmala gamwogerako naye muvubuka. Abavubuka abali mu Amerika mbasanga eyo ab'emmamba, gyendaga yonna nabadde South Africa, nabadde ne Eswatini. Ab'emmamba nabalabye. Banaagoberera batya? Ekika kirina omutimbagano. Kubanga omuntu ali Eswatini bwe munaagenda okulamaga ayinza obutasobola kujja mangu. Naye asobola obbagoberera. Asobola obbagoberera ebigenda mu maaso. Ate ebimwanguyira okutegeera. Ekika kino ekibanja ku mutimbagano. Ekibanja ku mutimbagano ye website muwala wange Nabukomeko. Kulabye ng'obuze. Muwala wange kubanga ffe ab'omutima twawa Bishop mwannyinaffe. Era Bishop abadde akedde wano okujjako okwaniriza Gabunga omujja n'okundeetera enkoko yange. Minisita ayogedde bulungi ku kuwandiika ebyafaayo eby'ekika. Twatuula mu kisenge kino ne bannange ne tugamba nti emyaka 10 okuva leero ani alirambika ensonga z'ebika? Oba oli awo balibaawo. Naye lwaki ekitugaana okubiwandiika? Kyekitugaana okuwandiika ebyafaayo by'ebika byaffe ne tubigattamu ne tukola ekitabo Ssematabo nga mulimu n'okulambika Gabunga bw'abula amuddidde mu bigere afunibwa atya. Asookedde nnondebwa ku Bwakatikkiro ensonga eyo njirabye mu bika eby'enjawulo ng'etawaanya ebika. Singa Pawulo teyawandiika, ne Maliko, ne Peetero, ne Matayo n'abalala, ebya Yesu twandibitegedde bulungi. Ne Korani nayo bagamba yava mu ggulu. Naye nayo biwandiike. Bwe bagamba yava mu ggulu. Naye biwandiike ku mpapula. Twagala emyaka 10 okuva leero nga tulina ettabo bweriti erikwata ku bika bya Buganda. Minisita akirambise bulungi era sebo Gabunga oli omutaka omukulu owa Kasolya. Obuyinza bwo buva wa Ssaabataka. Tewali walala wonna we buva. Era bwe kibadde okuva ku mulembe gwa Kintu. Kubanga Kintu nga tannatuuza lukiiko ennono. Kumpi buli mukulu wa kika gye yali nga kabaka mu mbeera ze. Ne batuula obuyinza bonna ne babweyambula ne babukwasa Ssaabataka. Era nze okwogera wano bwe nti kitandikira eyo ennono nga kanze Katikkiro. N'olwekyo omutaka tukusaba mu byonna by'okola, byonna ebikolebwa mu kika ky'emmamba nga binyweza okutaasa n'okukuuma Namulondo. Omuntu alina obuyinza ku bakulu b'ebika ye Ssaabataka. Ensonga eyo nkulu era ab'emmamba nsaba muginyweze. Ozze mu bukulembeze ate oli mu bukulembeze obw'ekika ekirina abantu abangi ennyo. Ndowooza ekika ky'emmamba kye kisinza Abaganda abangi. Bwe ndowooza kiyinza okuvuganyizibwa bakkojja nga ab'engabi. Kisobola. Naye kirimu abantu bangi. Era n'ekitiibwa gye kikoma. Toyinza kukulembera abantu bangi n'otaba na kitiibwa kinene. Naye ekitiibwa gye kikoma n'ebisoomooza. Ekitiibwa gye kikoma n'ebisoomooza. Naye nze ndowooza bw'onoobawuliriza abazzukulu n'obawa okutu n'obeera kumpi nabo ne weebuuza ekirungi mukaddewo yakulekera abakuza. Ekirungi mbamanyi bulungi.
bamanyi nnyo ensonga z'ekika. Ono Katikkiro eyakawummula ndooza yewessiga eryakagenda mbadde musanga essese eyo n'andabirira nejaabaatira essese eyo era n'ensonga z'ekika ne tuzinyumya ekyemmamba. Babeere kumpi bajja kukuyamba, babeere kumpi era tosalawo kintu nga tobeebuuzizzaako. Era weeweeyo okuyiga. Okuyiga tekuggwa, tekukoma. Buli lunaku obaako ekipya ky'oyiga. Ojja kusoma ebiwandiiko ebikwata ku mmamba, ojja kusoma ebitabo ebikwata ku Buganda, ojja kwebuuza ku bakulu nejjajjaawo ali wano, bamanyi ebintu bingi. Gy'okoma okuyiga, ekitiibwa kiri kyenjogeddeko n'amaanyi gakweyongera. Kubanga buli ekikubuulirwa nga wakiyiga n'okitegeera bulungi kikwanguyirwa okukimanya n'okukitaputa. Bw'onooyiga ojja bakulembera nabo bakugoberere. Nebaza akateekebwa olukiiko lw'abataka akakulemberwa omutaka Katikkiro w'ekika ky'ennyonyi ennyange ne Katikkiro w'ekika ky'engeye. Mwebala okuluŋŋamya obulungi ab'emmamba mukolagana ne minisita. Minisita emirimu gy'akola agikola mu linnya lya Kabaka eky'amazima. Kubanga minisita akola mirimu gya Katikkiro, ate Katikkiro yafugirako Kabaka Obuganda. Ekyo nakyo kirungi okutegeera. Omuntu ayinza okubanga nti ate minisita bimukwatirako n'okuba yeddira ŋŋonge. Minisita akola mirimu gya Katikkiro, ate Katikkiro akola mirimu gya Kabaka. Mbeebaza okutambuza obulungi ensonga eyo. Nebaza n'abakulu abamanyi ensonga ez'amaanyi mu kika ky'emmamba abaavuddeyo ne babaluŋŋamya, Dr. Kimala, abalala abaakwasibwa ebiwandiiko. Obwesigwa kintu kikulu, obwesigwa kintu kikulu n'okubukuuma. Nkowoola bannyina ne baganda b'omutaka bali wano, abamu nabalaba ku Lwokutaano, abalala bali wano. Ab'omusaayi gwe baganda be ne bannyina. Muganda wammwe mwannyinammwe mumuyambe. Obulamu bwe kati bwakyuse, gy'abadde ayitira eyo nawe yonna biki bigenda kukyuka. N'eddembe lijja kumuggwako. Agenda eyo mu nnyimbe, agenda mu mikolo, agenda okudda ng'akooye. Obukulu bwe butyo bwe buba. Naye mmwe muzza akasokoke. Kuba kati mmwe mumumanye endya n'ensula. Ab'emmamba bwe bamulabiranga jjajja, mumulabanga muganda wammwe. Mumanye amaanyi ge, mumanye obunafu bwe okusinga omuntu omulala yenna. Mumuyambe. Olw'omukaaga luba luzibu nnyo eri abakulu b'ebika. Babeereyo mu kwanjula, mutuule. Babeera mu kwanjula, mu mbaga, ne ku Sande bagenda mu dduwa, bagenda wa. Akati bwe badde eka, bwadde eka n'akukubirayo akasimu. Mu njogera y'ekivubuka ne mumuzza engulu. Mumuyambe atuukirize bulungi obuvunaanyizibwa. Nja kukola enteekateeka nkwanjula ewa Ssaabataka. Eyo ennono bweri, era bajjajjaffe bassaawo ennono eno ey'okwanjula omutaka omuggya abalondeddwa mu kika okumuleeta wa Katikkiro. Kubanga Kabaka alina okumanya nti ennono mu kika ekyo yagobereddwa bulungi. Kyekyokka omuntu omulala yenna asobola okuva eri naga nti nze Gabunga yandibadde asobola okukikola. Nava eyo oba Buddu, oba avudde Weekula, oba avudde wa. Omulimu gwa Katikkiro mu nsonga eno kwe kulaba nti ennono ey'ekika ekyo egobereddwa. N'ategeeza Ssaabataka nti ennono yagobereddwa. N'ab'ekika, omukulu w'ekika bamuleese. N'olwekyo ssebo tujja kukola enteekateeka nkwanjule
ewa Ssaabataka. Era nkakasa nti obukulembeze buno ojja bukola bulungi kubanga taatawo yakwogeddeko bulungi, yakwetegereza n'ebyo bye yalaba mu ggwe n'abiteeka mu buwandiike. Era nange nkakasiza ddala nti ojja kukuuma obwesigwa obwo. Nziramu okubaaniriza, nyaniriza nnyo mu ngeri ey'enjawulo omulabirizi. Kirungi nnyo tugatte ennono zaffe n'eddiini ze tusoma kubanga Yesu teyajja kudibya byansi. Akati Bishop Omulamba bw'ava Ssingo n'ajja sajja wa Mamba. Mwenna ab'Emmamba abaterezezza ensonga eno mbeebaza nnyo. Era mbasaba mu kutereka Gabunga omubuze omukolo gube gwa kitiibwa ekisaanidde omukulu w'ekika ekikulu obwenkaniddeawo. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.